Eggwanga lya South Africa basemberedde okweddiza ekikopo kya Africa ekyokubaka mu mpaka eza Africa Netball Championship. South Africa ekubye Uganda olunaku olwaleero ku bugoba 5-7 kwa 3-7 okutangaza emikisa gyayo. Gezezaako kitusobodde n'aba match nga umpire tebabadde kusayidi yaffe naffe ng'abazannyi twonoonyemu naye tugira kyereza enkya koze enkya ne Malawi naye egenda kujjanga ery'amaanyi. Ye President w'omuzannyo guno mu ggwanga Sala Babirye kityo okuwangulwa kwa Uganda akutadde ku bakomonsi ba firimbi bagamba nti kumpi bonna bava mu ggwanga lya South Africa. President w'omupiira gw'okubaka mu Africa ye President wa South Africa. Akulira abafuuwa empaka z'okubaka mu Africa bamuyita mukyala Joan Smith mu South Africa. Ebifo byonna eby'amaanyi era ebyobuvunaanyizibwa byonna bye South Africa. Uganda yakudda mu nsiiko olunaku olw'enkya nga yeŋŋanga eggwanga erya Malawi mu muzannyo ogusembayo mu mpaka eza Africa Netball Championship.